Okay, okyali ku LMTV Uganda program Steba Sonsomola wano wokawojja okujja amawulire nenga mbabuzaako nnyo mu bitundu ebyenjawulo omugamba mutamwe bale kutwagala mwebale ku likinga mwebale ku subscribinga mwebale ku sharinga natera munnange wenjogera sawa zino abe watiseka ate kati bo bakuba gudi kudde esanyu libajjudde bonna oyinza okugamba kati esanyu libajjudde bata wenjogerera abe watiseka Abitex abayiyemu embuzi 10 weddu asazeewo n'abayiwamu embuzi ng'abeebaza anti ebisemba begako mbadde mulya fulufiga banisi papa bagenze watiseka bagabye emmotoka bagabye sente mbagala babakyuse babaze mu yellow power naye mungamba mu NRM oyinza okugamba yellow power bye biti ngamba mu NRM era ndowooza mubadde mulaba akavuyo kabadde kangi nnyo watiseka nga fulufiga agenze ne papa nga bagamba abavubuka beegatte ku NRM naye nga akavuyo ne kabeera kangi awamu ne bagamba fete tujja tetubyagala twagala people power biki Abitex avuddeyo n'abawa embuzi 10 bajaganye ngera abeebaza olw'obutakiriza kugenda mu NRM n'asalawo n'abagulira embuzi 10 bwenjogerera kati evvumbe lyelijjudde watiseka ekiri ewatiseka kifumba mutoko embuzi ragwe we neetaaga okulya genda bugezi ewatiseka bwatyo wasazeewo ye n'abayiwamu embuzi munnanga ate lwaki nedda kyekiganye ng'abeebaza abo bonna abasiba omutima abo bonna abatatendewalirwa kugenda mu NRM nasalawo n'abawa embuzi naye kyemmanyi abaddange kiri wano eno asinga amanyi yatwala bwatyo Abitex bw'asazeewo ne yeebaza abantu be abeewatiseka ebyo beefaananyi bya Abitex goyina atabimanyi ewatiseka ki ekiriyo vvumbe lyerere essanyu eribajjudde at least nabo bazeemuko ku maanyi baali batidde nti oba people power yabasuulirira naye agambye nedda temuggwamu maanyi naffe gye tuli eno tubalwanirira bwatyo Abitex ye bwatyo we yasazeewo okusanyusa abantu be watiseka.